is getting worse. Naye akasajja kano ka Andrew Mwenda mukanoonyeze mwolo olutwolo ka Andrew Mwenda ebintu bino nga twakabitandika kagamba nti ko kagenda kubeera kwogezi ka M23 okitegeera ekintu ekyo nange ne ngamba okay tewali buzibu kanjogerera abakongo n'aba FDLR kambeere mwogezi waabwe naye ka Andrew Mwenda keekweka mwolo olutwolo tekaddamu byogerako ebintu bino anyway nabagamba bannayuganda nga tujja tugoberera ensonga za Congo naye bagamba nti ensonga za Congo zirina kuggweerawa mu Uganda kakati kyembasaba njagala mukwate peni n'olupapula mutikinge mugambe ne kuno Professor Shama agikubye munda nabagamba ensonga za Congo zino ziggweera mu Uganda lwaki ziggweera mu Uganda kubanga abantu abakulyetinga beast zino ne bazitwala mu Congo zavawa bazijja Uganda ne Rwanda era beast enkulu etinkudde n'emirembe ku lw'Amerika bano n'Abangereza Museveni mutegera kati okumaliriza ensonga eno oyina gitwala ku source then number 2 abansuubiza essuuti yange sibalaba naye mbalengera muli bangi nabagambye mumpeerezeeko half mutandise okwekweka kati munnimbalimba nabagambye ekintu evolution egenda kuki egenda kukamalirizo kasitola ba police makers nga batandise okulwanagana ne system omanya nti ekintu kikoze eki kyengedde tuba tugenda kukola events kukyabya tugenda kyabizawa protestive vote tojjaako kigere lwaki nkugamba ebintu bino mukakodyo ke bagamba muno set a thief to catch a thief ke bakoze mu 7 bakuta omubbi abadde atinkuula abadde akulira okutinkuula emirembe mu Africa ne bamuwaata ekifo kyobwa chairman bw'okulaba nti emirembe mu region gikola ki gibeerawo kakati bamuwadde PCD nga yalina okulira okukomyawo emirembe mu region yonna naye nga ekintu kino kya United Nations ne African Union okitegera ekintu kino nakugambye United Nations yazze dda mu nsonga za Uganda era we twogera essaawa eno basisinkanye mu 7 NBS yo yakutteko eyagala mwe mutegere nti Museveni akyali mukambwe nnyo eri abazungu naye nze njagala mutunulye facial expression nakugamba abantu bano nga bajja basooka ne boogera nawe mu by'emirembe then kakati ensonga eno yaliko ne mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Rwanda anda Kagame mu video nabubalaganga kati njagala tusooka tutunulye face ya Museveni then nze nzije mbannyonnyole kyabadde kitya kubanga amawulire gano ag'e Uganda gabalimba this is a true source. Zigenza okwera 2 ez'okumakya ng'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo okuva mu Great Lakes Region n'abakiise ab'enjawulo batandise okutuuka mu makago bwa pulezidenti Entebbe okweta mu nsisinkano y'omulundi ogw'e12 eyategekeddwa wano mu ggwanga. Ensisinkano eno egendereddwamu okuzza n'okunyweza emirembe mu mawanga ga Great Lakes Region n'okusingira ddala mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Abakulembeze bano n'abakiise ab'enjawulo basoose okwetaba mu kafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire wadde ng'abakiise b'amawanga g'abazungu okuli owa America William Pope, owa Germany Matthias Skua, owa China Zhang Lizong be bamu ku beetabye mu nsisinkano eno naye tekirobedde mukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni okubabuulira kyere okukomya okwenyigira mu bitabakwatako naddala mu nsonga z'amawanga ga Africa era ono abalumiriza okubeera abasaale mu kutabangula emirembe mu mawanga gano. Foreigners should limit their involvement because the foreigners are the ones who carelessly embolden the mistake makers. Then the mistake makers think that we don't care about these internal groups, we don't care about the region. What is important is the external support. Nsisinkano eno President Museveni alondeddwa okubeera ssentebe w'omukago guno era wano asuubiza nga ssentebe omujja nti wakufuba okulaba ng'amalawo okulwanagana okuli mu bukiikakkono bw'eggwanga lya Democratic Republic ya Congo ng'atabaganya enjuyi zombiriri. Let's really solve this problem, which is easy. In my opinion, these problems are easy to solve. They are not difficult. What is difficult is 3 mistakes: philosophy, ideology, strategy. Once you make those mistakes on those 3, then that's how a small problem becomes a big problem. Museveni bw'ati asaba abakulembeze mu mawanga ga Africa bulijjo okufaayo okuwuliriza be bakulembera kye bagamba okusinga okugendera ku magezi g'abakyeruppe bwe babeera baagala okwewaala entalo mu mawanga gaabwe. Forces don't matter. We the neighbors don't matter. What matters are the foreigners who are supporting them. This really, you better focus on that. Because otherwise, why was Mobutu not listening? You were here, we could have helped him. So that's how now
the problem of Rwanda gets linked to the problem of Congo. Akulira omukago gwa ICGL. Akantu ako ka Museveni kagamba mbu abantu tebawuliriza bebakulembera. Yensonga lwaki ye mistake ya Mubutu jakola mukuru gwotuwuliriza tukugamba tuwe entebe olemedde ku ntebe. Otuwuliriza gwe naye muna Uganda ekyo si kye kikulu. Nakugamba abantu bano balina tulu gye bakozesa abantu ba Democrats ba capitalist. Njaka tunulya United Nations yabaddawo. United Nations bebabaddewo. Lwaki mugamba ati United Nations yabaddewo? Wabaddewo ambassador wa China, representative wa China yabaddewo. Era manya muulidde sijja bidda munze gankalubiriza. Kwabaddeko owa Germany. Njagala mujjukire wa Germany abadde n'olutalo nani ne bano bennyini aba state. Then kwabaddeko no wa America. Nakugamba America ye front line akube ino okutaasa dola. Dola egitaasiza mu ggwanga lya Congo na Uganda wegitaasiza. Olwagolo lyaliwo asobola okutaasa dola. Usengeze ensi bbiri tezigenda muki? Tezigenda mu BRICS. Okitegere ekintu ekyo. Naye bagenza okujja. Inga omwami ono bamuyita Joseph Kabila. Joseph Kabila yeyadda mu bigere bya Laurent Kabila. Sibikakasa. Omwami ono si mutabani wa Laurent Kabila. Sibikakasa. Okitegere ekintu ekyo. Naye yafuga we bamala okuta Laurent Kabila Museveni ne Kagame. Bakwata omwana ono ne bamuteeka ku ntebe. Ono omwana yakulira mu Uganda. Yakulira mu Uganda ebuziga. Yasomera mu Uganda. Bamutwala butwaza okufuga Kongo. Era agifuga emyaka 18. Mbu mutabani wani wa Laurent Kabila ngamazo mutta. Then number 2. Bakutte omusango gwe nabagambako gwa ICC investigation eno Amnesty International. Ogiraba? Yagambye Amnesty International yafulumiza report negamba mbu war crimes zako meetingirwawa mu ggwanga lya Congo. Wali war crimes zali bachi province. Nenjagala mujjukire mu kwaba kwa Kisekedi video nagibaterako wano. Kisekedi yalopa Uganda, nalopa Kagame, nalopa nani ne M23. Osengere ekintu ekyo. Nenga tumanyi nti M23 yani ye Museveni ne Kagame. Ekyo noza kyo tukyayinako doubt yona oluvannyuma lw'okukwata amagye ga Kagame ne bagazaayo ewaabwe. M23 ya Kagame. Omwana ono yabadde akulira M23. Ono gwe bali bayitamu kulya M23. Era abadde ne immunity, presidential immunity gye baamuwa bagimuggyeko ono. Era omusango gwalina kati mu ggwanga lya Congo treason gye bamuvunaana. Then ogumulayo mu ka video w'ebirevu bamuyita Nanga, Colonel Nanga. Okitegere ekintu ekyo. Nanga yabadde akulya naye yabadde agamba mu leader ono yali akulya electoral commission ya Congo. Okitegere ekintu ekyo naye bamutadde ono yo omusango gwamusinga era bamukwatirako kalabba. Kati wano Amnesty International yafulumiza ekiwandiiko nti war crimes zakolaki zako meeting wakitegeeza under ICC buli eyali mukuzza ebikolobero mu ggwanga lya Congo of which link gye tulina ekwatagana Museveni nani na Kagame mu ggwanga lya Congo. Kitegeeza nti wano under Amnesty International ekitongole ekibadde kikwatagana ne ICC okola okunoonyereza ku war crimes kisingisiza M23. Kati buli wali ICC yagamba buli eyegasse mu kikolobero ky'eggwanga okukola ebikolobero ku bannansi ba Congo agenda kisasulira. Naye ate tumanyi nti links zonna eza UN n'eza Tshisekedi zitulidinga Kagame na Museveni. Olaba abasajja bano bakozesa ebikolobero era nga Museveni wayogera kituufu nti bo bayambako mistake makers okukola ebikolobero byabwe ate kulasi ne bakola ki ne babeefuulira bo tebawuliriza abantu. His Excellency Kyagulanyi tuyingirira tukwata ni Uganda oba Uganda tugenda jingirira ku police z'abantu naye please ekifo ekyo tugenda kirwanira ngenda kulwana n'omuntu ekya Minister of Foreign Affairs kubanga policies zino tetusobola zipapira. Abantu bano batukozesa ensobi basobola tufugeeyo mu maaso nga tukoze eki nga tulina kye tubagambyeko naye senga tuvuye no wansi nga tuli clean tugenda otuuka ali waggulu nga tubateeka mu gaapu zaffe mu ggabo. Naye bano ba president bano abajjako tebalina ba advisors balungi ne foreign affairs zaabwe tezikola tezifunctioning zikolera ku order z'aba president. I want an independent foreign affairs ministry tukole ebintu. Kati ono fala ebyabwe bibakutte nkiddemu bagambye Museveni agenda ekifo ekyagenda kibeerako okumala emyaka egi mwe muli akalulu ka Uganda. Kati gwakulira okuleeta emirembe mu region kati gwe tinkuula emirembe olabe consequences. Kugambye China weeri kulwaba communist weeri, America weeri kulwa Bungereza, then ne Germany nayo weeri kulwa EU, that is United Nations. Kubanga wano wansi mu Germany tulinawo ne France under EU. Kakati mu America wali ne Bungereza akigase then ne China nekyukirira aba communist nakugambye bano bonna babeerawo nga United Nations egenda okugetinga involved in matters of a particular country era bonna we bali. Ensonga za Congo Museveni alina okuzimaliriza era bagambye M23